have not reached, I am asking you to send the message there. You know this is a presidential campaign, and I am a presidential candidate. But imagine the police is closing the road so that I don't go to Moroto. This is the road that goes to Moroto, and I'm supposed to campaign in Moroto. But the national military and the police of Uganda is closing the road. Afande, for us, we don't want to fight with you because we respect you. Omuzanyi gwenfunye mu katale agenda tuwangulira ekikopo kya season eno, ekikopo kya Busiro East ye Emmanuel Magola Salongo. Nsaba zikirize kutawanya ne mama nkuyimirize ko sewo ffenna abalwana tuyimirire tukubire Katonda engalo olw'emirembe. Butereevu nkwaniriza nate ku Focus TV balinyo okubeera nga olaba, balinyo okubeera nga ogoberera wonna wosinzidde okulaba nga olaba Focus TV kubaza egamba nti kikyokola kyamaanyi ddala. Olunaku lwa leero bwe agoberera Focus TV yagadde bukweko ku mawulire agaakagwawo oba amawulire agatambula nga kusookera ddala era amawulire genyi nago ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku lwa leero abadde mu bitundu bya Amudati, Moroto ne Napak eyo musaidi ya sub-region ya Sebei gy'akyali era olunaku lwa leero bingi byabaddemu kuba bingi byayisemu olunaku lwa leero updates ezo ngenda kuba nzikuwa. So nga ate ne ku side eya Busiro East nga nabawedde ku mawulire agasoose wali nti omukulu Mathias Olukaga yavudde Butereevu n'alangirira munne owa Busiro East Magola Emmanuel. Kiyinza kuba kitegeeza ki essaawa zino ng'ate Nuupu yali evuddeyo n'egamba nti tejja kwendoosinga muntu ali independent. Kiyinza kuba kitegeeza ki? Wonna tugenda kutunulawo. Omwami omulala oba amawulire alalala ge tulinawo ge tugenda okubatunulirako ze campaign za NRM. Bapastors almost tumanyi abanene amannya g'abapastors gosobola okumentioninga ne bamasheek bani bonna babadde mu lwali za NRM. Kiyinza kuba kitegeeza ki mu kaseera nga bwe kati nga tubulinda ku ntono nnyo okuyingira ebibufuzi. Balinyo okubeera nga ogoberera Focus TV. Nze Ade Wilberforce Kirumyanja. And of course program bwe ziti tuba tukuwa updates z'ebyo ebintu bye twekakasa bye tukkiririzaamu nti birina ekyenjawulo ebisobola okugattambula mu bufu bwa bulijjo era birina amawulire oba kirina kikugattako mu bulamu obwa bulijjo. Nkusaba sooka ompeere ka like, sooka ompeere ka subscription oba subscribinga video eno gimpe like, ogisharinge, commentinge so that tubeere nga tutambula na buki kye tuyinza okuba nga tukkiririzaamu oba nga tuyiga mu ggwanga lyattu Uganda. Buli lw'ogiwa like, lw'ogiwa comment, tudduka speed okweyongera mu bitundu ebirala. Olunaku lwa leero Robert Kyagulanyi Ssentamu ku makya nga tanaba kusimbula nga bw'eri nkola ye era abaawo n'okusaba nga mu bantu batambulira ab'omu sayidi za Sebei sub-region y'omukyala Zedriga. Mukyala oyo Lina Zedriga ne bagamba ye deputy president mu bitundu bya Northern. So abadde naye era y'omu ku abo in fact amubadde nnyo ku lusegere. Bwe bwakedde ni lwagambye yagambye nti bakitegeredde oba bawadde amawulire makya ga leero Moroto nti balina enteekateeka ezigenda mu maaso, bali mu ttegeka tale sita etegekebwa buli January. Bagenda gikola saizi eyo Moroto. So kitegeeza nti tebakkirizibwa kubanga bagenda mu venue gye bali bateekateeka. Kino kitegeeza ki? Kyakusema agambye nti bajja kusigala nga bali non-violent era bajja kusigala nga bali law binding citizens oba nga bagondera amateeka okulaba nga batuuka ku abo banaasobola okutuukako mu sayidi za Moroto. So ebimu ku ebyo ebirala ebikoze era headlines oba amawulire bwe mubadde Robert Kyagulanyi Ssentamu okutuukako ku CP4s. CP4s eno esangibwa abadde ava sayidi ze Kapchorwa ng'agenda mu lwalize era n'akyamawo ku CP4s zino ze zimu ku falls ezirabikira ku ssente z'e Uganda ddala ak'omutwalo. Wano wakati waliwo falls kiyitebwa mu Luganda
amazzi ago bwe gaddukira oba gakkanga gayiikanga mangi nnyo ke kali ku ssente ezo eza kanoti k'omutwalo. So Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti singa alifuuka pulezidenti w'eggwanga lyattu Uganda, bingi byajja okusobola okukolako ng'ebyobugagga ebiri mu bulambuzi. Era akkiriza agamba nti ebintu ebiti kati nga CP4s esobola okubeera ng'esolooza oba ng'eyingiza omusolo mungi nnyo mu ggwanga lyattu Uganda singa twalina obukulembeze obulungi. So ndowooza waazimbidde ebimu ku ebyo byasuubiza okuba ng'akolera abantu beeyo. Lwaki nti bwe kitundu gy'alaga waliwo loopholes oba waliwo ebyo ebitatambula bulungi byateekako ennyo essira okulaba ng'ategeeza abantu ab'enjawulo mu kitundu ekyo. So CP4s for you wabaddewoko akasinza okunsanyula waliwo ebifaananyi bye yeekubisizzaawo sinaba tunafuna chance okubiraba ku social platforms zino ebyenjawulo ebiraga nti muntu akkiririza mu butonde era muntu akkiririza mu byobugagga Mukama Katonda byawa eggwanga lyattu Uganda. So video ya Robert Kyagulanyi Ssentamu na biki obuliawo ebitambudde mu bitundu gy'ayise. Of course ebya poliisi okubeera ng'emuziyiza ebitwala bimanyiira ensonga bulijjo bamugamba yita wano ate toyita wano ate toyita wali. So bino tuba tubisuubira era nga tulowooza nti nno entambula ye ey'okutuuka ku bantu ensonga enkulu ey'okutuuka ku bantu agituukiriza era ekoleddwa. Kati bino ebiddirira bino biba nga tebiddeemu kugula bulamu bwa muntu oluusi tubigumiikiriza. Kuba mwalabye teargas sayidi z'eri ekapitolwa sayidi awo gy'avudde yonna Bulambuli teargas abadde anyooka. So kino kitegeeza ki nti singa tetweteekateeka bulungi nga bannayuganda tuyinza okukakkana nga oluusi ebintu nga bino bikulesa obulamu bw'obuguliddemu oba bibise biguzeemu obulamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo by'abadde ayogera oba mu ku videos zetufunye nga Focus TV zetuba tugenda kuba nga tukuzanyira. We have been relegated to a third world, but we are not third world people. Uganda is a first world country, only stuck with third world leaders. So we want to change that. We are not any different from the people of Kenya, Tanzania, and other countries that are developing way faster than us. So what we want is not sleeping. What we want is to wake up and live to our full potential. To the young people, I'll tell you that everybody dies, but not everybody lives. We want to live. We don't just want to exist. We want to live. And we must not be kept on ransom. Any functional government is supposed to support its people and provide services, including security. And what we see in the last 40 years is not peace, it's just silence. About not voting in Muganda or any other tribe, I've said it many times that General Museveni has ruled us for 40 years by dividing us. Just like the colonialists, he applies the divide and rule method. In 1962, when our nation was being carved, it included so many tribes. There were Baganda, there were the Basebe, there were Banyankole, there were Bachiga, there were Acholi. And the promise was to build a country that will unite all of us. And many of our parents, many of them studied across regions because it was deliberate by the previous governments to ensure that they unite the people of Uganda. But because Museveni's government for the last 40 years has been focusing on dividing us and selling tribal narratives, while he's teaching people not to like or trust other tribes, he is ensuring that not just one tribe but one clan controls Uganda. From his family, him, his son, his wife, his brother, his in-laws controlling government. And now you'll find that almost all RPCs and DPCs across the country come from one tribe. That is tribalism. We don't believe in it. Okay, byebyo nno ebibadde sayidi za Amudat
Amudat, Moroto, wamune Napak, Saidizeyo mu Sebei sub-region. Thank you so much. Gwe alaba Focus TV, olinyo kubanga olaba byonna byokola bina kye bitugattako, byonna byokola bina kye bitwongerako. Nyongera okujjukiza abagala okulanga naffe ku Focus TV, mukuba ku namba z'essimu ku screen, tubenga tuwayamu nammwe, tuteeseganye ku bbeeyi gye tusobola okubanga tukulangira. Akalango ko kabeere nga katuuka ku bantu bweyagala batuukirweko. Amawulire amalala getuli nago geega baganda baffe aba Busiro East. Busiro East bulijjo tuli awo tuli mu kwebuuza bakantu nga basatu nnyo yatunuulire. One, National Unity Platform ng'ekulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu, Sseggona ne Mathias Walukaga wamu ne munne Magoola gwakoze eki gwaendosiza oba gwabaakinze okulaba nga amununula oba anunula wiini ya Nuupu. Tutunulire ebintu bisatu. One, ekibiina nga National Unity Platform kyavaayo ne kitegeeza bannansi nti tebakkiririza mu muntu yenna ali independent oba muntu yenna ataweebwa kaadi. Era mu kwogerako eri bannayuganda oba eri eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti byonna bikolebwe naye Walukaga alina okubeera mu Parliament singa afuuka President. Kino kiyinza kutegeeza ki mu ssaawa zino singa Walukaga avaayo n'endoosinga omuntu omulala. Tulowooze nti Nuupu yavuddeyo n'emukkiriza okwendoosinga Magoola. Tulowooze nti Walukaga akikoze yekka nga ye kiyinza kuba kimugattako oba kimutoolako. Mu byobufuzi tukkirize tugaane buli wokola endorsement ebiseera ebisinga obanga nga bali mu business, fe bakola business, buli wogalawo omulimu gwo n'owa kasitoma omwaganya okugezaako ewalala ayinza okufuna kyabadde tafuna wo, either n'agenda oba n'odda n'omufuna. Kati tulowooze eki nti endorsement eno Walukaga eneemukolera nti singa abaakumya 231 abantu bakiyinza omuddamu omuwa amasannyalaze gano g'abadde alina oba. Tujjukire mu 21 baaliwo ebintu bino byatuukawoko. Ebintu bino byatuukawo Seya we yagamba bannayuganda nti obululu bwange mbuwadde oba obuwagizi bwange mbuwadde Dr. Kano Kizza Besigye. Kyamutwalira ebbanga nti yatumira natutuuka kufa nga tanaddamu kufuna masannyalaze ge yalina. Ssebaggala yatuuka kufa nga tanaddamu kufuna masannyalaze ge yalina oluvannyuma lw'ogenda osinga Dr. Kano Kizza Besigye ogenda mu beesi eya 21. So bagamba history repeats itself. Katusabe nti Walukaga endorsement gyakoze omukulu Magoola agikozese bulungi. Bw'agikozesa obulungi kisobola mu ngeri emu oba endala okuddamu okuyambako ekibiina ng'ekibiina okulaba nga tekyejjusa nsobi eyakoleddwa oba ekikoleddwa. Secondly, era Walukaga asabe ate oli aleke performinga bulungi. Lwansonga singa Magoola performinga bulungi ng'awangudde, that is 2026 ono, n'akalulu akawangudde, kitegeeza gwe mu 231 oyinza okubulwa ky'ogamba bannayuganda oba bannabusiro lwaki balina okuwa akalulu baleko ono gwe balozezzaako asinze Sseggona. Nina ka vidiyo aka Sseggona era nina ne ka vidiyo ka Magoola olw'oluvannyuma bino byonna nga bibaddewo. Kiyinza kutegeeza ki eri ekibiina kya Nuupu nti singa bino byonna biweddewo oba biwedde ng'omuntu ono temwamwetoosinza oba temwamukkiriza, kitegeeza Walukaga afuuse kyewaggula era agenda gobwa mu kibiina oba nedda. Kubanga bwe muba nga mwagamba temwendoosinga independent ate tujjukire tugaane nti eddibu libaddewo ery'okujjuza. Era twali tusuubira nti nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogerako eri eggwanga era ajja kwendoosinga omuntu gw'agenda okutwala mu Busiro East. Katulinde ndowooza wiiki eno ng'eggwaako alina okubeera ng'ali mu Busiro. Tulinde tulabe anendoosinga Magoola Walukaga singa Robert Kyagulanyi Ssentamu ayendoosinga Walukaga ayendoosinga Magoola ku lunaku lw'alina okubeera e Busiro East. Kijja tulaga butereevu nti message ey'okwendoosinga Magoola yavudde direct ew'omwami oba
akakiiko akawamu akanubu singa takikola kitegeeza Walukaga akikoze nga ye yekka. Ekyokubiri Walukaga kifuniramu one mu kugenda mu byobufuzi oteeka okusaasanya ssente naddala ng'ebyobufuzi by'eggwanga lyattu Uganda bwe byatuuka nti buli kyokola kyonna there must be input eya ssente enkalu, ssente z'oteekamu direct ne indirect okulaba nga ofuna ekifo ky'oyagala okufuna. So Walukaga ku sayidi ye nze bwe ndowooza bw'abanga yatudde ne Magoola ne bakkaanya n'abaako akasente kaali funding oba kaamuwanga ye well and good. Bw'abanga teyakamuwadde ng'akikoze ku bulungi bwa ggwanga lye nakyo tukyaniriza era tukyagala nnyo nti bannabyabufuzi muvayo ne mukkaanya ate muba mulaze maturity mu byobufuzi bye muzannya. Lwensonga ffe abagoberezi oluusi tetumanya nnyo biki bikolebwa ffe gye tutabeera. So bwe muba mukkaanyiza ku ng'abantu ate n'ekyo nekivayo ne kikuwagira oba nkiwagira ky'okoze well and good. Secondly, omuntu okubeera independent singa aba asigala agondera amateeka g'ekibiina ng'era akikkiririzaamu nga tavuddeeyo ku kyogerera mafuukuule, nze ndowoozamu nti asobola okusonyiyibwa. Simanyi oba ekibiina nga kyo kinaakikola naye ndowoozamu nti asobola okusonyiyibwa n'adda direct n'abeera kaada oba n'abeera memba wammwe owa National Unity Platform era n'atambuza enjiri oba n'ebigendererwa by'ekibiina ekitali kituufu oba ekitali kifu singa abeera ng'akomyewo kuba naye mwana wammwe. Newankubadde biri byaliwo tukize tugaane nti ensobi zibaawo era zikolebwa muntu. So Magoola kino kimuwa enkizo nti wanaabanga afunye omukisa ogubeera nga Bannayuganda bamwese ne bamuwa akalulu n'asamba akagi kiba kikola. Then ku sayidi ya Sseggona kiyinza kuba kitegeeza ki? Ku sayidi ya Sseggona ye nga ye one tukize tugaane mu race baalimu basatu naye nga Walukaga alaze amaanyi mangi mukko okusinga ku bano banne abasatu ab'amaanyi newankubadde mulimu n'ow'enyaale mu kiyimba naye ono yali wa nkizo. So Walukaga okuva mu race kitegeeza bw'abadde aliraanye awo obadde Sseggona kati ate Sseggona bw'aba tofunye buwagizi oba tofunye kubaakingibwa ono eyalinga nnamba emu ekitegeeza nti kiba kikuleka matiga tuyinza okulaba akalulu nga kawedde nga ate Sseggona guddiridde Magoola. Sseggona avuddeyo n'agamba nti naye teyali musanyufu wadde si ye yamuloopa naye teyali musanyufu olw'ebyo ebyakolebwa singa yali avudde mu kalulu oba singa bamuwangula asanyukirawa ng'ate amuggyemu oba yamuggyisa mu race waali. So n'agamba naye musanyufu olw'ekyo kyabaddewo kubanga omuntu akwagaliza ekibiina olina kukola ki? Musasula na kibi. Ebigambo bya Sseggona okuva mu vidiyo ze zimu ze tugenda okuba nga tuzannya wano. So bye bivudde mu Busiro East, Busiro North, bye mawulire agali mu sayidi zeeyo. Busiro East yeri omwami Sseggona, ye wali Walukaga, ye wali ne Magoola. So ng'ate eri mu North ye wali omukulu gwe bayita Ssemaganda, ye wali ndoza omwami gwe bayita Asadamani Makebe era ne yali sayidi zeeyo tebamuwa kaadi. Bonna abali eyo waliyo omwami gwe bayita Mayanja naye ali sayidi zeeyo w'NRM. So ebyo ebiri sayidi zeeyo naye tulinde nupu weeneeba egenze eyo oba bakyagenseramu wanaaba agenze eyo kyanaakola kijja kutuwa ekifaananyi ekituufu ku kiki ekiri ku ground. So katulabe vidiyo ezo ezaabo ab'enjawulo Sseggona ne Walukaga ekiboogera wamu ne munne Emmanuel Magoola. Era sinze namuwaabira naye ate era saagala n'ekyo kinsonyiwaze nkisaasanyuka nasanyuka oli bw'aba alina omusango ogw'okunvunaana agunvunaane kubanga nasanyuka. Ndowooza mu kuvuganya buli omu abazze kufulumya munne era ne bweba saala oba oyagala munne afulume singa kisoboka oyagala nakuyitawo nga teri akuvuganyiza. N'olwekyo nsaba Katonda bw'aba obukumpuliriza n'abalala bavireemu. Ekyo nkimaliriza. Ekyokubiri, muve mu kwekozaakoza, muve mu kutondowala mu buntu obutaliimu. Olowooza lwaki akakiiko tekajjamu balala? Olutalo nga luwedde tuliyambala engule tulizimba Uganda empya.
obudde bwe buno nsi badde erindiridde ngenda kwogera ki ngenda kukola ki kubanga kyo tetukyakirivasinga. I was denominated, my nomination was cancelled. Kye tulina okuzzaako ye way forward. Ensi kyebadde ekola ki kyebadde erindiridde. Nze Walukaga nga mbagambe nti nze nina card flag eya Busiro East Constituency okuva leero mpaka nga 23 nze njikola ki mpaka nga ate nzigiddwako basebo ne bannyabo. Nagenda bulungi nnyo mu Electoral Commission ne bampandiika. Bwe wayita ennaku ntono ne bampita mu Electoral Commission ewamayi byabakama ne baŋŋamba nti ate waliwo eyakuwawaabidde ne ŋŋendayo. Balooya ne bandaga empapula ng'eyawaaba yateekayo Walukaga Mathias, Emmanuel Magoola Matovu ne Haji Kiyimba n'agamba nti abantu basatu ayagala kulaba ku buyigirize bwabwe. Naye looya omu n'aŋŋamba mukwano gwange nti Mwami Sseggona ye yazze wano ye yawaabye naye yayitidde mu muntu mulala gwe bayita Kalimiro John. Omuzira kisa ye yantemyako n'aŋŋamba nti Walukaga bakuwawaabidde gye tuli eno mu Electoral Commission. Naye ne bwe waali badde ng'olina masters ne bwe waali badde ng'olina PhD obadde tojja kukola kikulinnya ku ki ku ballot. N'agamba kkiriza obagaana decision gy'ogenda okufuna wano eri political. You're gonna be given a political decision, not a legal decision. Lwali lukiiko lw'abajenerozi olwatuula nga mulimu bannaffe abantu bameka basatu abaagenda ne baconvincinga state nga munnaffe omu yava Busiro East Constituency, munnaffe owokubiri yava Nyendo Mukungwe, munnaffe owokusatu n'ava e Bukedeya. Ne bagenda bannyonnyola abakulembeze nti Kyagulanyi yatuyita mu ngalo ng'abantu batulimbalimba nti eyo nduulu y'abayimbi. Noono wuunazze singa banaawera babiri Kyagulanyi bye yakola mu Parliament tugenda kufuna ekizibu ekikola ki ekirala. I would be on ballot paper singa nayagadde okutunda omwoyo gwange ng'abalala bwe bakikola. Ng'abalala bakikola ki? Naye buli kimu nze ntambula ne bakama bange naki. Nze sente ze nagaana wano ezaasooka zaali zaatubonga naawe nga siinadde ennusu emitwalo 10 nga bampa miliyoni 4. Nagamba sijja kuteeka birowoozo byange bigamba tubonga naawe. Ng'oledde nze ennyimba Uganda esaana kuviira ekibuzizza emirimu kati gyateredde gyalabise. Nze kennyini ne baleeta sente za peace for all for peace. Muganda wange Mayinja bazitwetera abantu babiri bazisoosa wange bansanga wa Sebankyayi wali ku woteeri abamanyi Wandegeya nenzigaana nenkwira Mayinja tetulya sente zino. Tetulina kubeera nga twetunda mu tetuli bamalaaya. Muganda wange yagenda n'azikola ki? Naye nga bw'omanyi nze ndi musajja muwagizi wa mupiira mpagira Arsenal. Mpagira ki? Waliwo lwe tutuukira mu transfer windows. Kati ng'eno January transfer window nga baguddewo akatale k'okusayininga abaki abazannyi. Tiimu esobola okuba nga financially teri stable teyimiridde bulungi. Ne bagamba tugende tweyazike omuzannyi Vinicius Junior mu Madrid. Ajja akole ki? Ng'ali ku looni. Si musayininge wabala musa naye ng'ali ku ki? Vinicius bw'abawangulira ekikopo. Kibajje muli ogamba kati musayininge ddala taddayo oba oweebali tuwangulira ekikopo kola ki? Genda. Naye nga omulamwa gwe mubeerako mu kusayininga omusambi gubeera gwa kuwangula ki? Kati omulamwa gwe tuliko nze nga omukulembeze owa Busiro East Constituency wa National Unity Platform kulaba nti NUP ewangula ekiki? Regardless kwani atuyambyeko. Busiro East ye Arsenal olwaleero. Njagala obbagamba nti nze nga sporting director ntegeeza ku ttiimu yange ne bakama bange nti omuzannyi gwe nfunye mu katale agenda tuwangulira ekikopo kya sizoni eno. Ekikopo kya Busiro East ye Emmanuel Magoola Ssaalongo. Era enteekateeka eno bwe tuva wano ngenda kugenda njanjulire bakama bange. Nsaba bannabusiro East Constituency bakama bange sisobola balagira kubanga nange akalulu mbadde ndi mukabasaba. Mbasaba n'obuwombeefu nga nsooka okwebaza bannabusiro East Constituency
nti mwebale nnyo mukwano gwe mundaze. Era Mwami Magoola yakakasa nti nkwazise mu kisanja kyange kino. Sebo ndi musigire. Omusigire ogenosa nkyali kuyinjale. Ofuna bulungi. Asane bereche eza abadde asamba bulungi nnyo nga Odegaard ali kuyinjale. Bwe yakomyewo byakyusa Odegaard bereche abeera katebe. Sebo 2-3 bw'atuuka bw'ati Odegaard akoma. Constituency mukirabye nti omukulu omusiime Mathias Duke Kibabu Walukaga abagambye Magoola ye striker gwakoze eki gwaleese era Magoola yagenda okuteebera National Unity Platform goolo zonna ezijjawo bano abasajja abatandise okulya abafuna abaki n'abalamu. Njagala tusembyeyo kyasiwe ne bempadde nja kufuna ku bantu abakugu ongera tutangaaza ku basumba abazze beetaba mu byobufuzi era oluusi biggweerawa. Olunaku lwa leero omukulembeze wa NRM omukulembeze wa NRM Yoweri Kaguta Museveni bw'abadde e Kawempe ng'akola laleeze kubadde Nansana n'agenda ne Kawempe. Kirabikiddwako oluvannyuma olw'eggulo ng'amaliriza e Kawempe ku muzikiti gwa Mbogo Mosque somewhere. Labiddwako n'abatutwala abakadde bafatwala mu ddiini ez'enjawulo abalokole ab'amannya abakristaayo abakatuliki abasiraamu bonna nga beekuŋŋaanyiza wamu obaolyawo okwongera okumusagulira obuwagizi obw'okulaga obuwagizi bwabwe eri pulezidenti waabwe owa NRM. Kino kiyinza kuba kitegeeza ki? 1, tuveeyo tukkirize e Uganda wano tulabyeko abakulembeze bangi mu ddiini nga bavuddeyo ne bendoosinga oba ne boogera ne bawagira Kyagulanyi ne basibwa. Mu Uganda tulabyeko abakulembeze mu ddiini, abakulembeze mu nnono, abakulembeze mu nzikiriza zonna ez'enjawulo nga bw'owagira Kyagulanyi oba ovaayo n'oyogera ebyo ebyopoozinga gavumenti oba okulaga obunafu bwayo ovaayo n'osibwa. So kitegeeza ki nti bano abagenzeeyo bo baba tebamenye mateeka batwandirowoozezza nti bwe baba baali basibwa lwakwogerera bubi gavumenti kitegeeza ne bano bapasita bala bandibadde basigala obaolyawo mu leeni zaabwe ez'okuluŋŋamya endiga oba n'abantu ab'enjawulo. So kino kyeraze lwatu nti abasumba abamu balaze sayidi yaabwe gye bagwa. Si kibi kuba nabo bantu era n'abagoberezi bantu okusalawo nti pasita wange gyagoberedde gye ndaga, pasita wange gyagenze siyagalayo n'asigala. Naye tulabyeko abasumba nga Bugembe, pasita Bugembe, Wilson Bugembe abaddeyo, tulabyeko Robert Kayanja naye abaddeyo, tulabyeko Bujingo, tulabyeko kwaddeko Seekoomu ndowooza erinnya siriso Much Familia nalyo naye nga naye abaddeko, tulabyeko Father, tulabyeko basumba mu kyaki ya Uganda, kubaddeko Jackson Ssenyonga bonna. Naye kino kitusigira ekifaananyi nti maybe ne bannaddiini bali free okuvaayo n'ogenda oba ogenda wa Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ogenda wa Yoweri Kaguta Museveni oba ogenda wa Munyagwa, they are free. Only that wale yange weeri nti ibo abagoberezi oba obalese mu tulubaki oba tobatemyetemyemu. 1, omuntu aba abadde ajja mu kyakiyo ng'agoberera by'oyogera bulungi nnyo ng'abyagala n'akulaba enkya ng'owagidde, tukkirize tugaane nti tuli bantu ffenna era omuntu tekimugana kuteekamu kali ak'obuntu ak'obujja. Abadde ajja mu kyakiyo ng'akimanyi bulungi ajja ku bya Mukama ate agenda okutuukayo akulaba oli ku laaleezi endala, akulaba oli ku eno. So atavuddeyo n'obeera neutral naye ekibiina okyogera nti kibi. Tukkirize tugaane ekibi kiba kibi, ekirungi kiba kirungi. Nti ne oba ogenze mu nsi yattu Uganda n'onoonyereza ebiki gavumenti by'ebeekoze ebirungi n'obimentioninga, people will accept. Bw'oba oyogedde ebibi oba ebitali birungi gavumenti by'ekoze
era abantu bajja bitegeera bajja kukkiriziganya naawe nti bino bituufu bino si bituufu. So kino ekikolwa ekikoleddwa eky'abasumba abantu bakyogeddeko nnyo ku social media okwo kitambudde nnyo kitrendinze nnyo ekyokuvaayo ne beetaba butereevu mu rallies. So ng'ate twalabako Father omu bwe yali mu rallies Albert Kyagulanyi Ssentamu ndowooza side za Buvuma, if I'm not mistaken, yali side za Buvuma, era ne bavaayo ne bakikondemninga nnyo nga omusumba omulamba oba Father omulamba okwetaba direct mu bululu oba okunoonya akalulu. Kino nno kyongedde okujustifyinga nti nammwe abanuupu abasumba abaagala nuupu muli baddembe okugenda mu rallies ne munoonyeza omukulembeze wammwe gwe mukkiririzaamu akalulu kubanga kikibadde oboolyawo mu bitundu ebirala. Tetuyinza kubanga tusukkaawo wano. Nze Ade Wilberforce Muyanja obadde mulabi mulungi nnyo owa Focus TV okuva eri gye tutandikidde mpaka wano we tukomye. Nsaba ompeere subscription oba ompeere subscribe ogende kagambo subscribe okanyigemu tubeere nga tweyongera mu numbers. Gye tukoma oba numbers ennene gye tukoma n'okubeera nga video zaffe zitambula. Thank you so much abantu abagala Focus TV. Thank you so much abantu abagala Ade. Thank you so much abantu abatugobera ku TikTok Focus TV yange, abagenda ku Twitter Ade Wilberforce Muyanja, abagenda ku Facebook Ade Wilberforce Muyanja, omune Focus TV yange ku YouTube. Thank you so much mubadde kubanga mutugoberera. Mbajjukiza katono nnyo baganda baffe abateekamu kokka sente aba Focus Event Services bakugamba nti bawo omulimu gwo babenga bakuwa services zino wammanga bakubira ebifaananyi bakwatira video bakuwa juice bakuwa entertainment era ne bakuwa ne decoration oba okutimbira omukolo gwo ne gunana ne guvaayo bulungi ddala. Beekwate babenga bakutuusaako services. Abagala branding ow'ekika kyonna nga gw'oli oyagala ku brandingira oboolyawo business yo byonna byetaaga mu branding babikolerako aba Focus. So ne baganda baffe abalala aba Focus Farms and Chicken Supply bano bakuguka mu nkoko za nnyama bakuyigiriza okulunda okuva akakoko akato ak'olunaku olumukadde old chick mpaka ku nkoko enkulu ddala. So bagezeeko babenga bakuyigiriza okulunda enkoko ey'ennyama bakufunira obukoko obuto obuliyo bakuyambeko n'okuyigiriza okulunda enkoko eyo ate era bakunoonyeze n'akatale ak'enkoko ng'ekuze. For now muzikize tukomu wano tubona tusinkana mu video ezijja mu maaso eyo. Nkwebaza okusubscribinga. Thank you so much. Bye bye. Nsaba nzikirize kutawanya ne maama nkuyimirizeeko ssebo ffenna abalwana tuyimire tukubire Katonda engalo olw'emirembe waggulu w'emitwe gyaffe n'akalulu mu bbanga. Ssebo taata ng'okyamiridde amanya gange nze Lusungugembe mpakuwa Shipansi Nansana. Twatandika ekkanisa eyo nga nyina emyaka 19 ne batugamba tetukkirizibwa tuli bato nnyo tetwasoma. Mukyala Joyce Mpanga n'agamba Pulezidenti Museveni yagamba ne ba Petero baali tebasoma. Ekkanisa eyo ssebo eyimiridde olw'okutuleka ne tusinza. Katwebaze. Ayi Katonda omuyinza buli kintu tutweyanziza nnyo olw'ekirabo kye bawa Uganda. Ffe ffekka faabe na Pulezidenti asinza Katonda mu lujjudde nga n'omu ku baana bwe Pastor Patience Lwago. Ekkanisa ya Uganda bakatuliki baprotestanti balokole ba Seventh Day tulina eddembe ly'okusinza. Ayi Mukama tukubira engalo era nga tusaba nti ne 15 otusookeyo. Tusabye bwekenyini gw'abalonda wamu ne Uganda. Tusabye omukisa oyongere okuuma eggwanga lino emirembe mu kulonda era nsabira abavubuka mwenna mu Uganda Katonda ababeere emirembe gibe mingi. Katonda yagala okutukumira Pulezidenti olw'eddembe ly'okusinza n'ebirungi ebirala. Bino byonna tubisabye nga twebaza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Abantu mwenna mukube engalo nga mwebaza nga mugamba nti amiina era amiina. Neyanza nnyo ekitiibwa Mr. President. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi.